tewali sponsor Obutonde Bwensi kubanga abazungu batadde sente mu byobutonde bwaki obwensi kubanga bakugamba nti 1.7 million euros okulaba nga bongera ku bulungi bw'amazzi, quality of water, amazzi mayonjo. Osegera Ministry ya Water and Environment ebategezza ensonga ezo nga baga nti amazzi aginaku zina agajja mabi nnyo abantu ge bakozesa. Abantu beyongedde obungi bamaka kasuka bintu we basanze ebibi ebyonona amazzi amafactory agayitiridde nga ate gane okugejika sengekebwamu mu nsonga ezimu. Osegera bulungi nnyo nkuwulira bino byonona amazzi ag'omu ttaka. Osegera negera ba malungi gakola ki eri abantu ba bulijjo kakati kana kantu kano nkagala kokka nja kutegeeza Rocky ensene yolekedde akati abaga kotulabanga nako lwaki oyogere oti atoba nkugambye musisi yayita mu Turkey naite Morocco naite Libya nisema na Algeria kakati atayita mu Japan mukambwe. Osegera ligamba ekirala abantu okusanyawo ebibira kigenda kuleetera generation egenda okuddako obuzibu n'ekirala okuzimba mu ntobazi kiri very dangerous. Kyova olaba tulina enkuba tumanyi oba ezzeddi ejja bwejjidde ate bwejja neryoka esaanyawo buli kimu. Enkuba tekyatonyera mu sizoni yaayo. Osegera ligamba kakati bw'oba otunulidde ebintu bino byonna amataba empewo etali ya bulijjo omusana ogutali gwa bulijjo onteeze gamba nkuwulira laddu ezikuba buli kaseera kino kizze omuntu wa bulijjo okubanga wa mululu ate nga n'abali mu gavumenti nagamba wano abantu bano ku Kyebugembe someone was threatening me lubowa bajja kusiba nenga ndi okay mwagenda ne muddira factory ne muzizimba mu ntobazi we Bugembe awo ebukutwalambulawo oko naawe walaba waawo yes ne bateeka muki bateekawo factories ne bagizaawo. When mother nature starts demanding kiba kirala kasita obutonde bw'ensi fenna bwe tuyimiriddeko bunaatandika okubaako kye busaba awo Bugembe mugenda kulaba ekigenda okuddawo kubanga waliwo petrol station wano waliwo zi factory waliwo zi factory nezonna zitudde mu ntobazi zonna ziri mu ntobazi. Entobazi yeyamba swamp yeyamba okusengeka amazzi ebitongole bingi okuuma n'okusengeka amaki ebitongole bingi byetaaga okukyekingibwa. kakati NEMA eriwa where is NEMA but they gave them a certificate babawa certificate nga bagamba it is okay. kakati ekiri e Kampala mugenda kiraba mu Jinja ekiri e Kampala kigenda kujja mu Jinja mu ate nze kambabuulire kasita obutonde butandika okubanja kiba kirala mugenda kulaba enguudo eziwomoggoka mugenda kulaba amayumba agaggwa bembadde mulabanga mu firimu mugenda biraba tewali compensation kubanga entobazi muzisaanyizaawo ate nga bakulembeddwa ebitongole bya gavumenti n'obungi bw'abantu obweyongedde obutali plan D tebabuteeseteese si byebiri ebyaluli bakugamba 1.7 euros sente zigenda okukozesebwa okuza okutereeza amazzi because lubowa njagala kuwa actual view bw'otunulira olusozi olwa Igenge enkuba bw'etonnya ennyingi olusozi olwa enkuba amazzi gaserengeta gonna kati amazzi gano we galina okuyita gasobole okuba nga goolekera ennyanja Nalubaale wonna abantu basingise si nnyanja Nalubaale ne planning yennyini emikutu giriwo egitambuza amazzi bagenda bazimba oluguudo lwe wakitaka drainage eriwa tewali ngeri gy'oyinza kuwangaaza luguudo nga tosetinze drainage tekisoboka kakati waliwo oluguudo lwe bazimbe wano olukirira pa gundi bayita gundi Clive Road West olaba oluguudo olwo drainage system gyabanga yakabi balina engeri gye beekwese omuwansi kakati amazzi ago gadduka bwe gajja nga gakkirira bwe gati gajja ne gagwa olabe wali sheru kulu breeze weri olabawo okuva kwambako roundabout mukakirirako jampa kulu breeze awo enkuba kasita etonnya oba toyita kati kyekigenda okuba e Bugembe because nawo tebadizayiningirawo mazzi kutambula naye munnange oyogera ku butonde bw'ensi mulwana n'ekintu oli agamba mulwanisa gavumenti mulwanisa ekintu but in actual senses bannange tumanye mother nature
in actual sense tulina nnyo okwetegereza ku bantu bano abali kuwa clearance amakolero kubanga gazimbibwa mu ntobazi nga tewalina omu abagambyeko. I don't know tewali regulatory system okuba regulatinga